azireta Zubeda bwaleekaana bwakola ki ate nno bannange kabakuweyo akatwalo oba ebiri awo ngolowooza you own the teacher ate mba sikuwa ssente zange kituufu oba ozituwadde naye sometimes tuzitwala just because it is rude to refuse. Mulimu omuntu akuwa omutwala kakola kintu ekyo nedda sente muba muli mu bwetaavu. Nze my argument is for the good teacher. Anti era good teacher nange gwendiko. Kati Zubeda goloza in Uganda teacher gwadde omutwalo oba muwadde nnyo. Temulekera oziba wabama muzibawe. Naye anti saagala baddawo balo. Wenzijanga nakuwa sente za omwana njagala buna bwenjagala. Wapa mutwalo. Ekirungi nawo sese. Zubeda mulimu abazadde akuwa ssente nawe n'ogamba waawo. Lwaki? Ate nga gamba kimu, my child is happy. Nagamba ya. My child told me that you speak to them. Kwegamba omwana wange asanyuse. Abadde mulwadde wa asthma ennaku zonna taxi tekyamufuna. Yangambye nti obadde ofaayo. That is appreciation without expectation. Kati ffe tulina buzibu ki? Expectations. Lwaki muzitujjako? Nga bwe nagambye nze njogera ku musomesa omulungi. Gwe nange gwe njogerako. Omusomesa omulungi bambi tabeera bwatyo. Lwaki onzijjako expectation yange? Nedda. Eyo whatever ne expectation ebeera transaction. That's not gifting. That's a transaction. Nkuwadde okole bwe bati. Nkuwadde ono airtime onkubireko ng'omwana wange mulwadde. But abazadde basinga baleeta bribes, baleeta ezo nga zinkugambye transactions, and they pass them off as appreciation. Gamba nti musomesa namuwadde omutwalo asomesa omwana wange. Is it commensurate? Gwe bw'ozirabanga omutwalo gusomesa omwana extra class. Gwe wakuttera kiti waziganye. Nedda. That is totally different from extra classes where we discuss a price. Totally different. Kyejo nkugambye nti mujja n'obunaku bwammwe ne mutandika obitabula. Teacher. Omutwalo gwenkuwa gwawukana ku zo extra class. Kati kyekyo kugambye. Njagala ojjo ngambe madam kati kambuze gwe omutwalo gwonna anti gukugwe mungi nabagambye dda omutwalo gwo mungi nnyo. Kati ono omwana oba ayagala muwe extra classes meka. You wanna make tasty food and sales. You want to do that dancing still. Kanda one no ya nai. Sika de buto one nai. Nairo akro ya sika. Sika de buto one nai. Kanda de no ya nai. Sika de buto one nai. Kanda de no ya nai. N'okusingawo tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'eŋŋano etakwatira ku ngalo. Modern yennyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine enkoko. Aina akatungulu, aina n'akambe. Basenga babayitoto. Bikini mama demo. Ela kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafujiga demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Naye kiryoke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okubuka bwenti okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwenti. Putulu. Okweta putulu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna.
bamukujjako mufu oyaba awedde okuddukako olinamu negiya twetaagamuko ku mani power ngezanga amagi amavumbe bulaba bekalakasa bayingiremu wakati tekawo omuko ogubalagala baveewo kino kyenkoze nange neesiba baaba You do as you wish. Please. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jeanette Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Pay Reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. Bannayuganda muwulire ekitabangawo
wajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August mu show gy'atuumye Strong Woman live ofeyira emitwalo 10 yepya emitwalo 15 ku gate ate badi emitwalo 10 ate mmeeza ya milioni 3 ticket zitundibwa ku Papa Sport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyini Irene Namatovu yasinga mu kyabayita authentic Ugandan rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ye Afrima Award winner best female artist mu East Africa choreography ya Irene Namatovu screen stage n'amataala 21 August Serena Hotel mwana watu naba muwerekeddeko fogo kalempiza bimami bijje be strong woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana byeskoba bimadulo tuwoza sente zewawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala biwagidwa Uniform Pepsi Geneva Logistics Afro Mobile Nesanyuka TV. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the Gal Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. So, subira buli omwali bulungi kamera nkola. Akulindemu omuntu baba akola mulindi. Banna ogamba ki wamma? Real time with Mimi kansubire muli bulungi mwasuze bulungi buli omu ali bulungi njagala okubeebaza okubeerako nga mulaba nenebaza aba sponsors baffe okuli aba Nile Agro Industries Limited teera njagala okubeera nga mbategeeza nti ennaku z'omwezi 20 tugenda kubeera ku Serena Hotel nga tuwagira omukyala mukyala Irene Namatovu. Irene Namatovu agenda kubeera ku Serena emitwalo 15 naye bw'osasulira ku Airtel Merchant bagenda kubeera ng'ate bakusalirako emitwalo 5 obeere ng'osasula emitwalo 10. Kitegeeza ki? Kwata emitwalo gyo10 osasule nga bukyali. Luli abantu abasinga mufunye obuzibu bw'okubeera ng'ate ogamba ate nze nasasudde ate sente nze ate saabirabye wasasudde bamaze okujjayo merchant. KCB Bank bayina kyaddala ne KCB Bank yakomyewo baguddewo accounts z'abaana ebeera ng'ate ogendayo ofune account y'omwana wo egirako ebirungi bingi nnyo account y'omwana. Nammwe abakulu musobola okubeera ng'ate muggulawo accounts zammwe era akalanga ako tugenda tutandika okubeera nga tukakuba wano ku Executive Media abaagala okuggulawo mu KCB Bank. KCB Bank gyenjagalako eyina security with banking with them ne ATM yaabwe. Bano abadde batuba ssente nga bakozesa ennamba zaffe ezisembayo ku ATM. KCB Bank teteekako nnamba ezo naye obeera nazo. So kitegeeza ki bano bambadde ajjayo n'agenda n'agula ebintu ng'akozesa kaadi yo ne bw'aba tagirina naye ng'ayina ezo ennamba zezisinga basobola bamanyi okubbayo ensimbi yaffe. Bangi nnyo be babbye omukwano gwange bamubba millions 22 ku Equity Bank. Bamubba millions 22 lwakuba nembalangira ne bazikomyawo aba Equity. So ndine Hajat Rahma Hajati weekend tetwakola abantu no tekyabayisa bulungi. Ina abawagizi be tebakyagala tekyabasanyusa ne bagamba nali mulwadde ne tutasobola kukola naye leero we are here for you. Yes. So onako olwaleero Hajati agenda tubuuzaako naye leero Hajati abasomesa bagamba obakomeredde ekimala ate ogamba naawe oli musomesa bagamba waliwo yangambye nangazi beda Hajati kiki waliwo omusomesa yamunyiiza musomesa munne like twamukola ki namusanze eyo nno gye babadde banjanjabiranga naye musomesa nangamba ndyose nenkulaba programu ya Hajati eyo simbi ate Hajati buli kintu kyayogera ekisooka buli kimu akimanyi naye ng'atukuba nnyo. Nangamba twamukola ki? Nangamba oba waliwo omusomesa yamunyiiza si effenna naye buli wakyogera abantu batandika otulaba obubi naye nga ajja kukugamba nti abasomesa si basanyufu. Badangi
ekituufu ndi musomesa twali musomesa yanyiza naye nze ng'omuntu bagamba buli omu alina crusade ye eyange yakulwanirira mwana so buli omu agendayo naye manyi Zubeda leero kanyambaleko enkofiira yange eya teacher leero ndi teacher leero ndi teacher so my friend finally leero teacher leero ndi teacher. Yes, how does it feel to be a teacher? Kati nze Zubeda, by the way, I chose to be a teacher. Nze mu byonna bye nakola buli omu yalowooza oba nja kubeera lawyer oba journalist oba kine naye nga nze njagala nnyo okubeera omusomesa. Lwaki? Nze manyi omusomesa y'omuntu asinga obugezi. Yes. For me it is up there, top tier of kubanga buli omu bw'olaba doctor bw'olaba ani ba doctors tebakirirangako wansi kusomesa basomesa. Tewali lawyer yakirirako wansi okusomesa obwa lawyer. Naye fe oba bagamba fe abakutte clay yo fe molding omwana. Fe tumanyi omwana tugamba kati ono obwa lawyer ne tutekamu amaanyi wa P5 n'atekamu wa senior 1 n'atekamu and we produce something. So yes. Kati nze ndi muntu alina like ngambe oba amanyi mangi so nalabanga buli profession gy'ongamba egenda kunsiba wamu and I'll be bored. Naye obusomesa, oh my God, there's nothing as fulfilling as that. Era ndoza newe tandika okwogerako the passion I have. Naye kati leero kanjogere ku bazadde. Naye nga tonnayogera ku bazadde. Nina bulijjo ekintu kye njagala obuuza ba teacher singamba mmufunye ng'ate ali proud nabo. Lwaki temukaddiwa? One, tubeera mu baana, so we constantly have positive energies. Nedda sinti ffenna tetukaddiwa. Wow. N'abatusomesa n'abasanze nga batusinga obukulu nga tubasinga. Endabika yaffe ngulaga. Omusomesa abeera musanyufu. First of all, for all those hours you are at school, ebizibu ebisinga most times tubiteeka ebbali. Obeera mu kuseka kusanyusa abaalonda obusomesa. Kyekyo kyova nkugambye nti bwenfunya nga oli she's a proud teacher mubuuzizza. Oba musanyufu the whole day abaana be bakola bikusanyusa. Obanyi Zubeda nga bobeere waka omwana wo n'akola ekintu n'oseka. Kati nze bwentyo bwe mbeera mu baana. Obeera ono n'ayogera kino n'otukaka nga buli mwaka you have fresh kuba wakafaananira nga abagamba basira mu jjana tujja kuba nga tuzaala buli mwaka ng'olina mwana mupya olina kusesa olina akola ki like positive impact. Ate bwe kikwata kwabo aba nursery bo baveeko babeera mu kubuuka babeera mu kuseka abaana boogera ebisanyusa. Kati Zubeda nsobola okusomesa kuva ku nursery paka gye bikoma. Okumanya njagala okusomesa nsobola okusomesa baby class ndoza term 2, baby class, middle class, top class, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, senior 1, senior 2, senior 3, senior 4, senior 5, senior 6 ne university. Wow. Yes, the passion. Oh, mpulira n'essanyu just to talk about it. Obusomesa betwetaaga abasomesa mu baana baffe. Abo be balina okubeera mu ki be balina okubeera mu kubaana kubanga si bano be baasalirawo. Siba na njagala kuba yingini mama n'agamba olina kuba musomesa. Jukira obusomesa is a humble profession. Yes. Is a humble profession. Tewali muntu yagagawalirako mu busomesa taliyo. Nti nasomesa nnyo nenkola bwenti. It's a full-time job. Obeera muzadde, full-time muzadde. Obeera mu kumakinga mpapula. Ate bw'obanga okikola n'omutima gumu, right? Togenda koma kumakinga mpapula ze bakuwadde. Olina okukolayo wako. Olina okumanya nti Zubeda yali special, onali special. Bwenatandika okwogera kusomesa tetujja kuvaawo. Naye nga that's why we don't grow old. We are always happy. Ate osigala ku myaka gy'abaana b'osomesa because you have to come down to their level. Nze mainly it's teenagers. Kyova olaba abantu ababuuza oyo ng'amanyi bingi nnyo. Bulungi nnyo. Kyekibatabula. Nze nompa omwana abo bonna mbasobola. But ba teenagers, oh goodness, abo be basinga okunsanyusa ery'effujjo lyabwe. Kasa batandika batin zaabwe effujjo lyabwe. 13, 14, 15. Emputu zaabwe ezo. N'otula. There's nothing more beautiful than that. Nze sina nabwe nkikugamba. Ekyewuunyisa effujjo lyabwe lyoyagala. Oh,
nze bane nentula mu class ng'abaana basirise kati nze nakola nnyo mu international schools n'ocrossinga mu UNEB abaana bonna batudde bakutunuulira kyo bagamba kye bakola tugamba ye bano banaavaamu omuntu are they going to succeed in life? Emirembe nga tobonyeebonye. No, that is not normal. It is not normal. Nti otule mu class y'aba teenagers bonna batuule nga tewali akugambyeyo ki tewali asuddeyo akagambo tewali it's impossible. That means there's something that is being done to those children. Wow. Yeah, bobo shaping abaana you have to give them independence of thought. Nobayigiriza discipline. Nesi gundi intimidation. Anyway, nze kyenjagala. Era nze bwe baba class nga ntudde mu ssomero bagamba mumpeeyo abalalo. Benjagala abo. Finally leero nfunyeeko ekyo. So olwaleero Hajjati agenda kwogera ku bazadde yenza atudde wano. Mbakiikiridde. Kiikiridde abazadde. Ekisooka Zubeda kano ka warning camp. Mujja ku ssomero nga mwenna mweraga nga mwenyoma. How do you say looking down on teachers? Nga tuba tunyoma abasomesa. Oh goodness, ojja. Nzikira n'omusajja omuzadde agamba, if you disturb me like this, what do you do to this poor teacher? Nga tukutunuulidde. Zubeda ebyama byo byonna ebyewaka biri ku ssomero. Byonna. Ani abitwalayo? Abaana. Ddala ababo mu ECD nursery paka P3. Nga bw'obeera otuleetera nakwoca ku internet wali ku class ku makya buli omu kyafuna. Daddy slapped mommy. Daddy did this. Mommy did this. Mommy did Kisoboka. Yesh. Abaana batwogerako. Bulungi. Olwo si lugambo musomesa. Mommy was crying at night. Daddy slapped mommy. Byonna. Why? Ekyo kimutumanyi we muti. Tuli bakwano baabwe. Walabako omwana bw'abeera welcomed ku nursery ngazi. Hello, how are you, my friend? Pichi. Ate ba competing. Kati nze ku example y'abaana. Ngo tumenye omutima. Tumunaba leero najjidde mmwe. Obwana bwabujja. Nali ku nursery that time. Omwana ajjanga agamba, oh, that is very lovely hair, very lovely hair. Buli omu nga muwaana. Eyalina akawalata naye yajjako naye wakiri muwaane. Kati olutuuka. Olina obba obudde bwogere. Kati ate ffe abasomesa ba teenagers nga oli amicable toyina lugambo tolinga bali baticha bembeera nkoona buli kaseera. Mami yabadde wani anko kye yasaze byonna abaana bye babimanyi. Obeera wali ng'olaba Zubeda akweragirako ng'omanyi Zubeda bulungi nnyo alina boyfriend alina biki byonna. Era otuuka wali ng'ozimba wenna nga Bukira abazadde tumanyi tutegeera obbasinga. Oh goodness. Ani abasinga okutegeera. Tumanyi muli baavu. Of course mwe mwasoma. Ekyatumanyi kale mwe muyinza okuba mwasoma sente ziva eno. Yes. Tumanyi n'okujja ne tulagira. Gwe tikyo ogamba otyo mwana wange bw'atyo kimanyi so kusibya ggwe. No, ekyokusibya kyo nsigana sente zaffe ze zikusasula. You know. Tugaba BMP. Tumanyi ofukamiza abazadde mu maaso g'abaana. Abasomesa. Nalabirabeeko omuzadde eyasifukamiza omusomesa amaaso g'omwana. Omusomesa yali akoze eki? Omusomesa naye yeetondera omwana. Nedda omusomesa yali akoze eki? Oba yali akoze eki, but it wasn't. Nedda wekituukiraawo. It didn't reach that extent. Nedda wekituukiraawo. Omusomesa usually abalina kyakoze ekitali professional. Leero naze kusupportinga abantu bange tonzizaayo eyo. Leero naze kuba mulaba oyagala kunzijjako. Anti ndi muzadde. Oyagala kunzijja ku bypass onteeka wali oyagala no. Okay. First of all kati nga bagamba mujjanga mweraga biki. My friend tubamanyi. Go to ye come. Zubeda ogenda kujja weerage oyogere byonna ng'omwana we yaŋŋambye bakukuba temukyalina na mmere waka n'emmotoka bagikugyeko buli kimu. Why? Kiki mbagamba mwogere n'abaana. Mbeera nkigamba buli lunaku si ekyo. Buli omu alina aso. Everyone needs a friend to speak to. Everyone needs a person they can offload to. If you're not offloading, if your child is not offloading onto you, abigamba ani? Miss Rahma, do you have a minute? Yes, I would like to talk. What is it? I'm really stressed. What is it? My mother is cheating on my father. Omwana aba takoze mumwa. Naawe omusomesa n'owulira oti oluba lugambo.
otudde n'omwana wange mungeya ate nedda otusasula sente kukola ki temutusasula nti abaana bamwe tubaagale nenkusasula n'okungeyezaamu tekuba kugeya omwana batugamba tulina obbaagala tubaggyeko stress naye okumanya abasomesa bantu balungi okimanyi nti ojja n'omuvuma nga tabikuddiza tasobola bikuddiza protecting a source naye n'oseka oluvaawo ne tujja ani oyo Zubeda kiki abadde banokayeraga emotoka kijja giddemu eri gye baatunda ani yemugende emotoka bagitunda omwana yatugambye yate byonna twafa ekyo kyo kiwedde ekirala waliwo mutuuka ne mutandika okwogera ebintu ebingi tuba tubasoma buli musomesa yakola psychology owa degree yamukola emyaka egyo 2 so to a certain level we can read you ojja wenna nga weesimatinze weekola ki olutandika okwogera n'otandika okwogera obugambo nga wenna oze kati ngaffe abakola mu international schools oba abasomesa mu masomero agali affluent zireeta Zubeda yogera luzungu I don't think that teachers here professional ki kaunakubawo akagambo ke it is important okawuliddako ako katulaga gye wasomera my friend okyogero kya Zubeda gwe important tolaba bakwogera batya important mulimu age nze ngambye ntya ddamu okyogere important kati tugendera awo sooka gwe okwogere mpulire nm gy'ogambye important nange bwe nkyogedde nga bwe ngambye tukireke kati awo nze mbadde nzija maki ekyo kyokoze abisa muzadde anti ojja ongamba which school did you train us which school did you train at I don't think this is professional biki nga weefumula ngamba fenna makerere kipipa let us continue ono oba mujoozi omuzadde ate nkujooze mubeera ne kati onjooze kati ati kyenjagala okulaba nti kati imagine ojjaawo oyogera weefumula nenze kyekindi mu mutwe kale njogera important naye nze nsasula fees z'omwana koolya it is okay kati naawe nga bw'osasula fees omwana wo naawe waliwo gye basasula naawe gy'ozijja sigamba nti gwe oli mu first family naawe nga mwanyize nnyo kati wangambye naawe TV gy'okolera ekusasula obeerayo n'ogamba the salary has delayed my child's fees biki so we are basically the same level it's just that nti gwe abazadde balina kano ka superiority complex aho okutuuka nti omuntu gw'osasula oli mu direct contact naye yes mwe mukifuna mpozi once in a while ng'ogenze ku boardroom biki nefe unfortunately we have to listen to all of you. Imagine if ba customer bonna ba TV bonna you had to interact with them nga buli omu akubulira watasanyuse bandingobye olaba nti abasomesa tuli bagumu ojja kati abazadde ekirala dinayo abazadde muli mu dinayo buli omu yazaala omwana omugezi temwagala kuwulirako nti omwana wamwe ali average ono omwana mugezi bw'aba taperforminga bulungi it is the teacher's fault. All the school. Sometimes, rarely. Naye abaana bali classified differently. Mulimu abali brilliant effortlessly, mulimu abali smart ng'asomyeko, mulimu abali average, mulimu n'abali below average. Nga ne bw'onaafa n'okwata eggulu n'olikyusa n'okolokya, your child is that way. Meaning your child ayina strengths endala. Era bw'otuuka okiraba nti abaana abo abali average oba below average babeera very brilliant mu practical subjects ICT art biki naye lwakuba mumanyi nti buli ffenna tugenda kubeera balooya badokita oba entebe ze mutuulako zinaavaawa oba emmotoka ze muvuganya nazikanika it doesn't matter lawyer buli muzadde ayagala the big five ozimanyi Zubeda nga mu Animal Kingdom lawyer accountant, engineer, doctor. Mwagala bala big five. So kati okufa n'okuwona omwana alina okubeera big five. Yeah. Bujja oli mu radio gwe. Okola mu radio.
naye omwana alina okubeera doctor. So omwana affe tumanyi ali weak, tetulina kye tugenda kukola, tusaasira n'omwana. There's something wrong. Why is he failing this? Omuzadde omukazi abeera in charge of the genes of the child. Maybe you need to check your genes. Nagambe nabagidde leero. Tekyate kyatandise. Nze kugambye kati leero ngenda kugamba. Ngenda kuwa picture, clear picture. Omwana wali average. Naye dinayo okuyingira mu mutwe gw'omuzadde okumukakasa. Like this one, I'm not speaking kwaba basomesa ababi abagamba abaana biki. I'm talking about professionalism right now. Nti omusomesa atudde wansi akugambye omwana wo nti omwana nali average. Tukendezeko ku pressure wano ku bitabo. Tuli mu kumwonona esteem ne confidence. Tumuteekeko eno. Nze ng'omusomesa andaba wano mu performing arts oba mu art oba mu sports ali much stronger. Bwe tunaamulemeseza wano mu coaching mu afternoon obudde bwe yandimaze nga trainingira basketball oba netball oba whatever sport tuli bumalira mu coaching tete tulina kye tugenda kukola ki kufuna. My child is bright. Kati nabo mu nursery basinga okubonaabona. Kasitoyimba n'omwana we 1 2 3 4 5 6 omwana namba zonna azimanyi. Ono omwana mugezi. Tomanyi assessment criteria. Omwana abala okuva ku kwemu mpaka 10. Alina kubeera na mu middle class. Bwe yali ku 1 year nga ebyo byonna abisoma mu buuse. Nobeerabira nti waliwo bye balina okukola mu particular class. Ne babuusa omwana, banne batandise okusoundinga bali mu syllabus, ye talina kyasobola, maama yamanyi nga bwali omugezi, ono omwana asoma paka 1. Abaana tubabuusa. Anti mune muli ba ssente zammwe. Naye kati obuusa omwana nga tukutunuulidde bw'oti. N'ogamba ogenda kisanga wali mu koona ng'omwana we abonaabona. Kibi ki okubuusa omwana ali mu P6 ne mugamba atule P7? Classes zino mulina okujjukira nti school is for social development, not for content accumulation. Content bamuteekawo omwana abeere busy nga bw'akola ki nga bw'akula nga bwe bamuyigiriza skills. Ogenda kunza n'omubuuziza new curriculum sigenda gendayo. Kati okubuusa omwana okwate omwana owa 11 kubanga mugezi omubuuse atule P7 omuteeke mu senior 1 abaana bali 13 eri class ebeeramu ba teenagers batandise okuleeta amabeere batandise okuleeta pubic hair. It's a different social setting. Era omwana wo bw'ayingira okubeera ne bali ayinza overcompensatinga kubanga yo n'omwana aba akyagala okudduka yeepene akole ekyakole ki. Kyova olaba nti mu Cambridge abaana basoma primary paka ya 6 ne bagenda mu ya 7. Ya 7 si class eri awo nti nene erimu ekibeeramu, just abaana batandika okubeera mu bulamu bwa secondary mpola mpola babeereko mu class nga teri kudduka kubuukabuuka kusamba mupiira. So waatuukira mu ya 8 aba kati ategedde nti diki mu secondary. Naye kugenda okwata omuntu abadde yeepena azannya dduulu omutwale mu class abire mu class batica bakambwe ba dictating notes, oyina ky'omuggyako mu social development ye. Kugira abazadde bagambye wali nti mumanyi abaana bammwe bagezi temwagala tubabuusa. Ate ne bw'oba tomubuusizza tetuwuliriza musomesa n'otuula ku musomesa nga omublaminga. Now I want to know, Tia Rahma, why is my daughter not doing good in class? Nze kati mu mutwe gwange mba ngamba maybe it's your genes. Naye why? Nga ogamba mutusasula ate biki, we have to maintain the business. Ate kye bw'okingamba bakugoba. Nga ngamba mumanyi kati kye tugenda okukola. Ndowooza kati I suggest we do this extra help. Naye nze bwe mba wendi I was that type of teacher nga nkugambirawo amazima to protect the child. Abaana balina learning disorders nyingi nnyo abazadde ze batamanyi. Kati waliwo dyslexia. Dyslexia akola ki? Omwana abatasobola kugatta sounds, so abatasoma okusoma kuba kumutawaanya. Kati omwana ng'oyo abatasobola gatta nga ogamba net nakola art nedda. Oyo omwana olina mulaga art ekigambo ng'oluchina bw'olulaba nti buli kigambo kirina kafane shape. Kati aba dyslexia bwe batyo bwe babeera.
era ye ebigambo abimemorizinga nga bwe kiri. Ekigambo boy akikwata nga boy, ekigambo bat akikwata nga bat. Tosobola mugamba nti bw'ojjawo b n'otekawo kibeera kitasobola. Kati omuzadde okumugamba ekintu ekyo, of course n'abasomesa abamu tebakimanyi bavuma abaana obusiru. Naye omuzadde omu mugamba nti ono omwana alina ekizibu, ate ekizibu kye tekigenda kuwona, so ne bwana bamugeza atya agenda kubonaabonamu exams because ebigambo ebipya byatamanyi okubisoma n'okubiddamu kijja mutawaanya. Mulimu n'abaana nga balina mirroring syndrome ate naakula nayo. Abaana bawandika B nga D 9 nagiwandika ng'etunudde bwe bati. Bwe batamuyamba wansi eno ne bamuwa obudde bw'akula kisigala kikola kimutawaanya. Kati fe otuukanoola omwana ng'alina ekizibu ekizibu nga tagenda kutuuka ku muzadde kyayagala, nga ekyetagisa is omuzadde okukakkanya expectations ku mwana in academia. Alabe ekintu ekirala omwana kyasobola okukola. Omuzadde atulagambe nti kati ono omwana nkimanyi ebirala byonna bigenda gaana, katusindike busindisa akole ICT ne art. Ebirala byonna agenda kukola abigwe. Naye ng'alina confidence akole ICT akole ne art. ICT naye paper emukube eya theory. Naye agende mu HSC naye ng'afuna skills. Olabe ng'omwana gwe bagamba oyo omwana bw'akwata computer mukambwe. Ng'omwana designinga akola ki? Kati obuzibu tubulina n'abazadde. Omuzadde n'agamba nze omwana wange njagala azannye football. Abadde mu academy, abadde wa Edgars, abadde wani, so ono omwana mwagala ku team. N'abatawaanya naye nga n'omwana n'akapiira takaagala. Ne mutawaanya abaana naffe ne mututawaanyizaamu. Kati nno ffe abamu nze I was very outspoken. Naye mwabona abalala kati ng'agamba amasomero agamalala. Omusomesa oba ogenda kifiiramu. Ne bagamba n'omwana alina okubeera ku netball team. Naye nga ate nga gwe toyagala just abeereko, oyagala abeere excellent at it. Kubanga gwe wabaase omupiira ng'oli muto. Alina okugubaka. Yes. Mututawaanya. Leero batwatulira abazadde. Kati then n'empisa embi. Empisa zammwe embi ze muwa abaana. Ng'abaana babakuza tebawa bantu kitiibwa. Anyone who is paid is a nobody. N'otuulaawo like omanyi mulimu abantu nga bakopi and they just I don't know. Bukopi is let me see what it's the right word in English. Mulimu abantu nga they are from poverty. Naye ne bakula and somehow providence comes kati ne bakweka that part of their background. Naye mu personality yaabwe nga tekibudde. Personality beeyisa bulala. Abanga atabangako mwavu. Kati abeera akyegobako nnyo tayagala kifaanana compensation aba tayagala kifaanana. There are two things about abantu mu Luganda waliwo yakinjigiriza obwavu n'obunaku. There are two different things. Yes. Mulimu abantu nga baavu naye nga si banaku. Ne mbeera abantu nga banaku ate nga baavu. Kati eyo type. Zubeda wakulira nina mukwano gwange abeera mbulire. Buli ambuza lwaki bukasera mpa example ya mbulire. Zubeda wakulira mbulire walina panti yemu wali weepena. That is your background. Kati otuuse you are now prominent bichi kati go simbo kuyimba class kati oze maaso ga teacher. Like how you speak nga bagamba uncouthness omunaku nga bwayogera. First symbol of omuntu omunaku is the lack of respect. Omuntu omunaku tabeera na respect kubanga tebagimuwa so tagimanyi. Bino bayekakamu wekasi natuuka you're in front of a fellow adult tomubuuziza hello how are you bwabanga akubuuziza yeah my child why is my child failing n'olabira ddala omuntu nga munaku gwe walabawo omuntu gwe bagamba gwe bakuziza. What do you do when you meet a person? You greet them. Oba ogenda muvuma oba ogenda kukola ki, you begin by good morning, how are you? I'm fine. I have an issue. Why is my child like this? Oyo omuntu atava mu bunaku.
naye omuntu yena n'atuula what is this explain yena neyeekolakola biki nogamba bambi bannange obunaku nga bubi ne benzi jazze tesobodde munaazaako obunaku obwo so kati ate werabye mutandise okweraba kinene tutuddeawo tuba tunuulidde nga bw'ogamba what's this rubbish my son biki eyo enjogera yakutiisatiisa abantu abakulira mu nnaku nga ababbi gye bali sawa yonna bafuluma kugoba babbi they are very aggressive omuntu ali aggressive there is no need to be aggressive omwana asomye bubi you can have a discussion ate muwulira somesa muwulira temuwulira olaba ekyo kyogambye nti muwulira yeyo background yo mwakulanga there has to be some sort of aggression omuntu awulire zadde omusanga ayomba omanyi temuwulira ate nkuwoningidde ebbanga gwe so kuba mu maaso g'omwana exactly awo ng'omanya kati abo background balwaniranga ku luzi mizigo biki kubanga omuntu yakola mu nnyumba ate nga not everyone nze I'll assure you mulimu abantu abajja schools that I worked at ng'ajja n'atula n'agamba hello nze kuva ddala ebikasi bwe nti ngamba hajati gyebaleka omanyi hajati n'ebintu byammwe by'abazungu mwaba bitegeera soko nnyonnyole naye ng'akugamba buli bwe bakima omwana ndowooza omwana anti abaana bakkiriza okwevuga omwana omu yevugira mu Range Rover oba alina abaana 8 naye ng'ali hambo nakamanyi ffe twakulira mu kyalo awo ng'omanya baali baavu naye tebaali banaku nga balinawo ente yaabwe banywa amata nga kugamba bali collected nga ate tekikwatagana nti oba abantu baali but just that bunaku I'm just showing you how bunaku manifests in people kati ojja mu maaso nga weevu tubeera wali nti manyi class de muba gundi genda okulaba munno nga bamutwala ng'omuweerezaawo ka message ugamba waayi ng'otunula abazadde balina abaana balina empisa embi then baagala ku ssomero ffe tuba tulongoosa empisa embi ezo anti ffe baba batulemye ne tuba forwarding ewammwe ate nammwe twaba mulemererwa nedda omwana aleme essomero okutereeza y'omwana omuzadde ali mu dinaayo kubanga I will assure you there is no way home and school working together can fail to put a child right tekisoboka Zubedo leto omwana otukugambe Zubedo omwana alinamu ku mpisa mbi naye omwana yavumye ate tulaba empisa ze what do you mean my child does not insult in fact Jaden is always home with me I move with him bichi how come me I've never heard those words muwayiriza ningo omwana alina empisa embi omwana avuma bagezaako mutereeza yes but in today I'm talking about the good teacher omuzadde toyagala kuwuliriza omwana we tazza musango why did you fail the exams the teacher didn't teach us no my daughter says she was not there my daughter didn't ne bakuleetera ekitabo ng'omwana bamuwa homework addeyo waka toyina kyo tosayinizeeko mu kitabo gwe toyina woza kimu ayipe money ayipe money kwotedde okuvuma kwoteddeko buli kimu nedda awo nedda kati tulina abano abaganda baba director abo nabo bannange baganda baba director kazini naye abamanyi alina shares mu ssomero kati abayogera naawe nga proprietor bino ebintu twabyogerako mugenda kukyusa ddi omanyi mukayita mutya proprietor mukayita mutya akaliwa proprietor mukawogera mutya nerahma eso gitaddeko amaanyi mangi nedda proprietor ekyo kyenyinga bwekiwulira Zubeda tugende mu maaso osinika ki excuse me so kati that boy unemployment is chasing him kati olutuuka jukira waliwo kye bayita abantu baagala nnyo cloud
Bagala nnyo cloud. Kati Zubeda simanya ate ddala ab'ebika. Oli wa mamba so buli omu ankowo antiwo. Kati olutuuka ojjanga owulira naawe ku ssomero inakoye then otandika okwogera n'omusomesa ng'amusasula like literally ng'amusasula. Bino nga sibitegeera. Bino nga sibiki. Zubeda, this instance is for the good teacher dealing with a parent. Nzijukira omuzadde yajjanga bannange nga simanyi na bwe yali kyekyali n'omwana we n'aswala n'okuswala naye nze n'ensirika nemutunulira n'ensmilinga nemugamba I'm sorry n'asigala nga yagenda mugamba madam I have apologized naye ng'ekimuyombya kiki omwana we lwaki talina this child is a material naye ng'omwana bambi ne bw'omukunkumula tasobola kuwa tasobola naye ng'asobola okukola bulungi n'akuwa C naye ng'oyo omwana alina talent mu public speaking naye ekyo ekyomugamba buli kaseera lwaki tafuna ne kimu demoralizinga n'ebyo nabyo n'abireka. Bannange omuzadde omudinaayo kati abazadde abaagala fo aleeta omwana bw'atyo n'amuteeka mu ssomero nga yagala fo. Yes. Naye okumanya abazadde anti wa mukwano gwange yafuna fo. I will tell this simanyi bwe ngenda kukugamba. I don't know oba abazadde abamu balina level at which gye baagalirako cloud. N'oleka omwana mu ssomero essomero tekugamba tetugenda mu registeringira waffe certificate ye egenda kusoma yasitulira makerere kipipa n'olemerako. N'oteeka omwana wo ali struggling in a high performance setting ng'omwana buli kaseera struggling gwe n'olemerako just because beda balina okulaba nga odropping omwana kwa Apollo Kagwa city parents wa naye ng'omwana wo clearly tasobola. Ekyo kyokka kisobola omulemesa okudestroyinga esteem ye obulamu bwe bwonna because for 4 years emitutandika okuzibwa P4 P5 P6 P7 for 4 years this child is struggling. Kati in the end ne babayita bonna ne bagamba togenda kutuulira wano meaning you're not good enough. Ekyo mwana ne bakimugambirawo oluva mu ssomero wakiri ne mubabeerako bwafuna ezaafunye n'ogula no bribing okuyingira the top schools era ddemu akole ki a struggling. Kati fe abasomesa bwe tutuuka tuba tulabirawo nti ono omwana eno leeni gye bamuteddemu tagisobola azireeta Zubeda bw'aleekaana bw'akola ki ate nno bannange kabakuweeyo akatwalo oba ebiri awo ngolowooza you own the teacher ate mba sikuwa ssente zaano kituufu oba ozituwadde naye sometimes tuzitwala just because it is rude to refuse. Mulimu omuntu akuwa omutwala kakola kintu ekyo nedda sente muba muli mu bwetaavu. Nze my argument is for the good teacher anti era good teacher nange gwendiko. Kati Zubeda goloza in Uganda teacher gwadde omutwalo oba omuwadde nnyo temulekerawo ziba wabama muzibawe naye anti saagala baddawo balo wenzija nga nakuwa sente za omwana njagala buna bwenjagala mutwalo ekirungi nawosese Zubeda mulimu abazadde akuwa ssente naawe n'ogamba waawo lwaki ate nga gamba kimu my child is happy nagamba ya my child told me that you speak to them kwegamba omwana wange asanyuse abadde mulwadde wa asthma ennaku zonna taxi tekyamufuna yangambye nti obadde ofaayo. That is appreciation without expectation. Kati ffe tulina buzibu ki? Expectations. Lwaki muzitujjako? Nga bwe nagambye nze njogera ku musomesa omulungi. Gwe nange gwe njogerako. Omusomesa omulungi bambi tabeera bwatyo. Lwaki onzijjako expectation yange? Nedda. Eyo bw'otubeera ne expectation ebeera transaction. That's not gifting. That's a transaction. Nkuwadde okole bwe bati.
nkuwadde ono airtime onkubireko ng'omwana wange mulwadde nkuwadde omuteekeko maanyi a bit more. That is not a gift. Kati why do you want to pretend it is a musinga kwagala ki ani gift oba transaction? Kachinga Zubeda bwe nkubuuza nti customer bw'ajja n'agamba Zubeda webale kunyambako nakuwa tip then oli najja n'akusasula olugoye kati bwe nkubuuza ki kyoyagala tip oba transaction kyekibuuzo kyombuuziza. Tip is a nagambe nabakidde leero nawe nakutwaliddemu nkugambye otulina tukutte mavumbavumba naye ngezaako bazadde bannange I'm trying. Appreciation, you can't put a price to that. Omuntu alina okuba ng'akoze ekintu ekirungi for you to appreciate. But abazadde basinga baleeta bribes, baleeta ezo nga zenkugambye transactions, and they pass them off as appreciation. Gamba nti musomesa namuwadde omutwalo asomesa omwana wange. Is it commensurate? Gwe bw'oziraba nga omutwalo gusomesa omwana extra class. Gwe ze wakuttera kiti waziganye. Nedda. That is totally different from extra classes where we discuss a price. Totally different. Kyekyo nkugambye nti mujja n'obunaku bwammwe ne mutandika obbitabula. Omutwalo gwenkuwa gwawukana ku zo extra class. Kati kyekyo kugambye. Njagala ojjo ngambe Madam, kati kambuze gwe omutwalo gwonna anti gukugwe mungi nabagambye dda omutwalo gwo mungi nnyo. Kati ono omwana oba ayagala muwe extra classes meka kumpi buli lunaku si kyekyo buli lunaku muweeyo kale taamu ebeeramu weeks mulabe ne ku ssomero taamu erimu weeks 12 vidi ziri 3 ojja kumpayo omutwalo that is 30 days right nkuleetera ne ku chips kale tusiime. That is about chips zibadde za sente meka nazo nzibalire mu bulungi ng'ebiri kale wamu 50 so tamu yonna ompadde 50 tamu erimu weeks 12 tubale ezo weeks ez'okusoma so in about 80 days bw'okubisaamu 80 over 50,000 ziba sente meka tokibala kireke nga bwe kiri n'enjagalo so kati nze bwe mala okusomesa okuva ku makya nsomeseza until the afternoon ogwo omutwalo gwo gukyakola extra class. Ani abadde agukuwadde? That is the assumption. Nagambye tulina abasiima. Omanyi bwe mujja n'omutwalo gwammwe oba banyi gwe muzadde aliyo weka. Mulimu omuzadde just najja n'agamba teacher bannange bane bwe bali tukwatirako ku baana nakuwa. Ate tebalina akajanja kugambye bali benkugambye abannaku mmwe mulina akajanja. Naye nzija nawe bavuddemu sekaako batuuliramu. For whom? For whom? Ekigambo kibeera for who? For who? Yes. Kuba kati ndowooza final akirabye nti akubye embogo. Eholo teacher. Bagamba for who? Kati olabe omwana wambulikedde who? Kati olaba essanyu. Olaba essanyu ly'okozesezza okuncorrectinga. Yes. Ate ng'oli mukyamu. Bwe batyo bwe mubeera mu maaso gaffe. Ekikyamu. Ekituufu kiri for whom? For who? Kigambo kibeera for who? Era olemeddeko. Ani? For who? Kati ogenda kuwakana nange. Omuyani. Owakana nange ebeera for who? Owakana nange asomesa the 5 W's. Nange nazisoma 5 W's. Wazisoma. What? Where? Who? Whom? Kati whom tugikosa ddi? Why? Aneda whom tugikosa ddi? Whom did you leave the keys with? Aha, so for whom? Hata toyinza gamba for whom did you leave? Aneda nze nkubuuziza. It is better for? For who? For who? Ndowooza okirabye kati. Naye kirungi kati new curriculum ekukkiriza kagugu genda kawo ku Google katono. Kiri for who? Kiri for who? It is okay. We respect your opinion. Yes. Respect it and please do. Kati okirabye. I'm only respecting your opinion because I'm paid too. Kuba tuwuliramu. Kimala bumazi. Mwatukoowakoowade abazadde bwe mutyo. Ab'empisa embi. Tusuka benjogerako. Yes.
bwe tujja bino tubaboggolera bibanyiiza. Okay, I won't say bitunyiza per se, but more like, how do you say, you make fools of yourselves. Bachogera cha Muganda mwesirwaza. Akyoluzungu ate kibi nnyo. Oba kiwulikika bubi nnyo kireke. Okyogere mu Luganda, mu Luganda kiri yadde yaddeko. Omuntu agenda nalopa omusomesa. Every time I come, I give him money. Nga yoyo Zubeda, mutwalo, ne chips. Nolaba muno nga bamutute mu office nga bamubuuza, you're taking money from parents. How? You said you'll give her extra classes. When? That was the assumption. Chiche nkugambye. You gift with expectations. Era obeera entitled nnyo zibeera ssaawa 5 ez'ekiro. Hello, I want to speak to Junior. Nkuwa ssente. Sigaanye. Kati muleete Junior njogere naye. Leeta omwana njogere naye. Tetulina buzibu. Yeffe era abatuuka ku vidi nga bagambye ekoma 10. Nenyingirawo ku emu. Nedda ekyo ekya vidi by the way nze. Ne mbagamba muliggule. Nedda nze nga nze. Ekintu ekyo ekya omuzadde okujja late. I would be the type of teacher that goes to the car nempuliriza omuzadde kyakola ki kyaŋŋamba. Motoka yafudde jam yakoze teri kunnyonnyola. My friend. Awo kati nga utumanya nti tudiringa na mukopi kati ate omukopi tebawakana naye. Era olusi babagulirawo gate ne mulowooza musinze nnyo naye nga olukubira director nagamba you know what? I'm not in the mood of dealing with that woman. Open for her and leave the child to go. Kwegamba ng'olinga omulalu w'okusomero. Yes. Mukola ekyekintu? Yes. Ate oba gwe oyagala kubeera wampisa mbi tukuleka otandika okulekanira ku gate. Otandika okuvuma abasomesa tulage empisa z'embi. Ewammwe gye wava. Era yeffe abaleeta keefusa abazadde. Ne ŋŋamba omwana nempita abasomesa ne mugamba batikyawo baliwa. Nempita ne metro. Omwana temugeza ne mulya ku byokulya bye. Ndeese keefusi mugimulekera agirye. Mumanyi okulya ebyo musaba abaana. Anti kye nkugambye nti gye wakulira mwali bannaku. The concept of sharing omutwe gwe teriimu. Ogula ka streetwise tu. Ebigambo omutwalo. Bw'atyo Rahuma atukutte akaganda abazadde olunaku olwaleero. Tatulekedde bulamu. Atukutte mu bulago n'atunyiga eti. N'atugamba ayogera n'abazadde bampisa mbi. Naye ndowooza naffe tubadde tususse. Mususse. Tususse. K'otugambeko. Ova eri n'okwata iPhone simanya iPhone n'ojja anti muba mukopi. Bwe ngikasuka. Kankubulire ekintu ekimu ekiraga obukopye. That unnecessary competition. You're coming to your child's class oze. Fenna tumanyi wosasulira fees clearly otusinga esente. Right? Because kwambe kusomero bansasula tugambe kangambe roughly 1 million. Oze clearly ezisente yes. Gwe onsinga obugaga. That's an established fact. Okujjako ng'omuntu ayina ebizibu. Ayina inferiority complex oba an inflated sense of self-importance. Ekituuka wali n'otandika ekikutuusa mu maaso g'omusomesa n'otandika okwesoma kyeki. Nkunnyonnyola omanye ebitiibwa omwana mwali. Is it necessary? Gw'osomesa. It is necessary. For whom? For you. Okikutte bubi. It is necessary for you. Era batugamba bw'otuuka oli ng'omuntu awulira tewali bwe bamuwa kitiibwa okujjako kujja basooka basomesa muleke. Kati gwoba oli awo ng'ongamba I pay a lot of money, you know, I drive my Benz, I come here, I drove my Benz, I came here, I had to go buy Starbucks and fuel full tank, I drove my Benz. Wakagali obe, just say I came. Ekyo that. Kati omuntu waba akujjukiza Benz mba temukyagala. Nedda. Anti oyinza okwato gyogeddeeko kiruma ssebo omuntu okwanga aze n'ekintu ekyebbeeyi notasooka munnyonnyola. Kati kyeki kyenkuddizaayo aba bazadde abeeyisa bwe batyo babeera mu background zaabwe nga za bunaku. Because why do you need to be validated by a teacher sitting there who gets 100,000? I mean gets 1 million. Clearly
sente nga bwemugenda okwera sente nyingi nnyo kati gwogenda okweragirako benzi lwaki tobigamba director nti najje mu benzi agirina weebale okubya on goal bannange munzikirize ntera mu lunaku olwaleero leero mukambwe mbadde simufunangako ate abazadde abadde atulinako obusungu bungi maama bulijjo abasomesa ate nga sibwoti bwobabeerako banna ali ku saidi yange awo ng'oteekamu naye leero olowooza abasomesa sibe bagenda singa okukomentinga kabatuwala buli ogenda kuba nga bw'otadde like obawadde kati eddembe lyogera bagenda okujja okobeewe balyoke batusesebule naye muli batuofu just okumanya nti you don't even know the position teachers hold wano mu covid kasita ababasigaza ba angels bammwe mwali temufudde ali tufudde mwali temufudde naye namwe mwali mufudde nedda ffe kyali tuluma mpozi bwavu bukabuka naye mwe mwali mufudde mwali baavu abamu ate nga ne ba angels bammwe babatuddemu kale era mujje nga mutuwa ekitiibwa kubanga abammwe temubasobola temubasobola tubaleete yes kati bwobanga ontrustinze n'ekintu ekiri valuable kati mbalaamu amagezi because I am better than you in that aspect gwe omwana waakulemye lwaki tomu homeschoolinga omundeetedde that means whether you admit it or not I am better than you kati bw'otuula wali noyagala nti oyagala okugejja ate ogezeeko okurefutinga fact kuli maaso awe tekijja kusoboka we are better than you because we take care of what is precious the most precious things to you zubedalo ekisinga omwana wo abaana bo tewali kati leero baliwo sawa zino baliwo bali ku ssomero there you are musiibe bulungi mweraba Executive Media. Focus, innovate, succeed.